Okusinziira ku tteeka erifuga enkozesa y'ebidduka ku nguudo mu ggwanga The Traffic and Road Safety Driving License Regulations 2021, obuvunaanyizibwa bwa munnayuganda yenna okukozesa oluguudo n'ekidduka okuba n'olukusa ku kkubo baweebwa ekitongole ki Uganda Driver Licensing System UDLS, kyokka nga kino kikolera wansi wa Minisitule y'ebyentambula n'enguudo. Okuba ne driving permit ke kamu ku bukwakkulizo obukukkirizisa okukozesa oluguudo, kyokka ng'okugifuna waliwo emitendera egiyitwamu nga n'ekisookerwako kwe kusoma oba okuyiga okuvuga mu ssomero erikakasiddwa obulungi n'ogezesebwa ng'oyita mu kitongole ki UDLS. Ekigendererwa kwe kulaba nga akozesa oluguudo alina obumanyirivu obumala, okukuuma obutebenkevu ku kkubo, okumanya abantu ab'enjawulo abakozesa ebidduka mu ggwanga, okuyambako gavumenti okubasolozaamu omusolo, pamiti era eyamba mu kukugira abavuzi kidduka ki kye basobola okuvuga n'ensonga endala ez'enjawulo. Kati okwongera okutegeera amateeka agagifuga, twogeddeko n'omwogezi wa poliisi y'oku nguudo Michael Kananula n'abaako by'alambulula. Driving license eno tuziwa mu bitundu bisatu. Tuyina ey'omwaka ogumu, tuyina ey'emyaka esatu, tuyina ey'emyaka etaano. Kisinziira ku ssente z'oteekayo. Olw'okubanga ebidduka ku nguudo bya njawulo ne pamiti ziweebwa okusinziira ku kidduka era nga n'emitendera gino gimanyiddwa nga classes omuli class A, B ne C. Owa license evuga pikipiki takkirizibwa okuvuga mmotoka. Naye ate waliwo wosobola okukwata pamiti n'ogiteekamu classes ez'enjawulo, tuziyita classes ez'enjawulo. Naye esookerwako eyo muvuzi wa pikipiki. Ng'oggyeko ekikula ky'ekidduka ky'ovuga, katugambe emmotoka n'obuzito bwa mmotoka kw'ossa bye yeetikka nakyo kitunuulirwa. Ekyokulabirako oli ayinza okuba ng'avuga akamotoka nga kalinga aka pickup oba kadayana, naye ng'ate kavugibwa class ey'obusaloon cars olw'okuba nti tonnage yaako ekyokulabirako oyinza okugamba nti kuva ku kilograms 250 ku kilograms 350 bwetyo. Klasi y'ezo motoka y'ekika ekyo bweti. Kati eyo yeba ekola. Kati ate tutambula okusinziira ku obuzito bw'emmotoka ezo n'ebika. Wadde guli gutyo, waliwo ayinza okuba ne license ng'esobola okuvuga buli kidduka, kyokka nga kino kisinziira ku bukugu n'ebbanga ly'amaze ng'avuga. Oyinza okufuna motoka license erimu klasi ya pikipiki, erimu klasi ya saloon cars, erimu klasi ya fuso, erimu klasi ya bus, zonna abo weebali. Yes, abo weebali. Baba bakugu nnyo era nga buli klasi gye bateekamu bamuyisa mu mitendera gye nkugambye. Kyokka n'emyaka olumu gitunuulirwa ng'onaaweebwa ekika kya pamiti kyonna, okugeza omuntu eyakayiga okuvuga tayinza kuweebwa pamiti evuga mmotoka nnene. Pamiti zonna oba license zonna okuweebwa omunnayuganda yenna alina okubeera n'emyaka 18 okudda waggulu. So tetusuubira okusanga omuntu ng'alina emyaka 24, 22 ng'alina license ya bus. Newankubadde bannayuganda balina olukujjukujju mu ngeri ez'enjawulo n'emyaka bwe gikuwuubira akawero, waliwo mmotoka ezikugaanibwa okuvuga era toyinza kuweebwa pamiti oba layisinsi yaazo. Era emyaka 65 bwe bakoma okuba nga bavuga buses. Ow'emyaka 7, 66, ensonga sijja gyogerako wano naye ogimanyi lwaki. Abantu abo abasinga oluusi bafuna ebirwadde ebiyinza okuviirako obubenje nga bali ku steering. So nitubako emyaka gye tukoma egirimiti nti eno gye balina okukomako kuwa, naye zino emmotoka endala no problem. Licensing eweddeko etteeka likulagira obutaddayo okukozesa luguudo lwonna, kyokka okugizza obujja olina okukikolera mu myaka 2 gyokka. Buli w'oyisa emyaka 2 nga tonanewinga license yonna gy'olina, eyo eba eweddewo. Ate n'oddamu buto oba bupya okuddamu okuyigirizibwa. Ensonga lwaki nti pamiti ng'eweddewo, ffe tusuubira oba tumanya nti okukomawo ku luguudo n'otandikira gye wakoma nga tozzeeyo ate kusoma kiyinza okuviirako obuzibu. Nti olw'okuba nti ebintu ebisinga
ojja kuba ng'obyerabidde. Kati ng'omusirikale w'oku luguudo anaakukwata ng'ensonga evudde ku layisinsi, waliwo ebirina okukkaanyizibwako ng'ekisookerwako kye kya layisinsi okuba ng'eweddeko. Nnyinza okuvuga nga layisinsi eno eweddewo era nakyo kye kimu. Nnyinza okuvuga nga nyina ekicupuli, abantu bakolesa ebicupuli ne byatambula nabyo ku luguudo. Ate nnyinza okuvuga nga sirabangako layisinsi. Kati ono atalabangako layisinsi n'onowa ekicupuli forged oba ali mu kategole emu, abo bo tetulina kipapula kye tubawa oba fine express penalty. Ekibonerezo ekikuweebwa kisinziira ku kika ky'omusango gw'obozizza ne layisinsi yo. Kati kategole ezo bbiri zenjogeddeko sikwatangako layisinsi oba nyina ekipuli, kubanga oyo alina ekipuli naye abanga takwatangako layisinsi tali mu sisitemu zaffe wonna. So gwe kitegeeza nti ojja kubanga tetulina ekipapula kitukuwa, kubanga okuwa ekipapula ku musango gwonna tuba twetaaga license number yo. Kati gwe tolina license number so kitegeeza kintu gwe kukwata nakutwala mu kooti kubanga tolabangako license. Kati oba bano zili expired oba nfiga out of class, at least gwosinzira ku eyo enamba eriko n'okuba ekipapula. N'abantu abava ebweru w'eggwanga nga bannayuganda oba nga bagwira nabo balina okuba ne permit era nazo zirimu ebika. Bwe tugenda wano mu East Africa bakanye ekyo ne bagamba omuntu ow'e Rwanda avugira bulungi mu Uganda, omuntu ow'e Kenya avugira bulungi mu Uganda, ow'e Uganda avugira bulungi mu Kenya kasita alina license ey'eri eggwanga nga eri valid oba nga kweri. Ekyo kyo kikkirizibwa. Naye ate bano ababanga bavudde ebweru amawanga agatakwatagana nga mu East African Community abo balina okuba nga balina ze tuyita international licenses. Ate ne UDLS wano nayo esobola okuba nga ezikolako. Olw'okubanga pamiti oba layisinsi y'ekidduka ku luguudo ya mugaso, oyinza okulowooza nti y'ensonga lwaki omusango gwonna ogukolebwa ku luguudo omusirikale asooka kukubuuza pamiti n'amanya nti osaanidde okuba ku luguudo oba nedda, olwo n'ebirala ne biddirira. Kitegeeza nti obutaba na layisinsi kikuteesaako omusango butereevu newankubadde si gwe abaaguzizza. Priska Namulema agafeeyo ku Spark TV.